Buli ayagala Rema Namakula asembera kumpi nkuwa obubaka bwe bwakuwadde ngenda kuba mbikuwa mu katambi akenyini kano koli nkulaba ku screen yo omanye obubaka bwakuwadde buli anyumirwa music we nayagala omuntu ng'omuntu sekinomu sembera kumpi anti akayimba kaliko akapya abakaita akafeche oli ku Viki exclusive. Thank you so much for subscribing mukwano kansubirenti agitambula bulungi emirimo gyotusake ngalo mwongere okusubscribing gye tulaga tulabayo and tubebaza omulimu gwe mukolo gw'okutubeererawo ate kati omukyala Rema Namakula okuvala yava muleba n'amala okuzaala yakomawo mu nkuba ey'amaanyi mu nkuba empyatuku anti nga bwe nakoze story y'olunaku olweggula about Rema Namakula nenkugamba nti y'omu ku ba brand ambassadors aba kampuni ekola amata agamanyiddwa nga Jessa n'olunaku olwaleero eddakiika 12 akavidiyo ako kolaba eziiseewo emabega wolabidde story eno oyinza okuba ng'ogirabye late but obudde bwe ngikoleddemu abadde yakagita vidiyo eno mu ddakiika 12 okuva kati. So Rema Namakula ayagaliza buli muntu sekinoomu amazaalibwa aga Mukama waffe Yesu Kristu ag'emirembe gaba mazaalibwa gaba maki gali mafiirwa Viki toswala anyway ebyo bireke Christmas ennungi oba sekukulu. Yes Rema obubaka bwagenze maaso n'okubeera nga awa fans be agenda kubamba okuwa naye nga sinabukuwa kansooke nkujjukize nti Hajjati Kaloddo n'akugamba musomi wa dduwa gwe wenna asumbuyibwa ebizibu ebyenjawulo oba oli overstressed just because of some issues Hajjati Kaloddo ye solution akugamba waali era abeerawo nnyo ku lulwo naddala ng'ayita mu dduwa ze ez'amaanyi gwe ayagala passport visa agitayoko obuyisi ku namba ya simu eyo gyolaba oba omutuukirire wali eri ewakiso ajja kubeera nga oba oli awo akuvumula ebyo byennyini abyeweetaaga ebikusumbuye mbulamu bwo bifuuka olufumo. Nkujjukiza nti Hajjati Kaloddo munnange si musawo wa kinnansi si musawo musamize nti oba agenda kugamba lino eddagala litwale litereke simanya ate emizizika bundi mu za piro nedda atakubuzaabuza Hajjati Kaloddo akulombera dduwa yadde woli yadde taliwo agwe mu contacting ojja kubeera ofuna more details. So Rema Namakula nga afundikira omwaka atugambye nti eno ye video ajasembyeyo okuta omwaka guno era nga mu bubaka bwe bwagenda okubanga akwewera ye kenyini avuddeyo omukyalo no bambi neyebaza buli muntu sekinoomu amubeereddewo mu mbeera y'okubeera nga awagira company ajja branding oba ajja advertising mu lulimi olwangu kyetusobola okugamba nti ajjalangira emanyiddwa nga Jessa Milk. So abeebaziza nnyo akensuso era bwe kityo n'agamba nti Jessa egabudde it means nti soko owulirize nnyo obubaka bwa Rema asobole okumanya kiki ddala Rema kyagamba Jessa kyegabudde then okuva Rema lwe yamala okuzaala katono nnyo kankuzeeko kemabega post ye yasooka nga ebyo bwannakawere abitadde ebbali abasinga muyinza okwebuuza nti ddala kituufu Viki Rema atakyali nakawere. Ekibuuzo kiri equation eddibwamu bweti nti Rema still nakawere naye nti omuntu omukozi aba yamanyiire okubanga omubiri gwe gukola ebintu bye byakola ngedda omwana obwana tasobola kubeera nga oba oli awo amutuuza okumala akabanga nga tasobola kudda ku mirimu. So Rema ansobola okuddamu gwe ne yambuuziza ekibuuzo about her nti nakawere oba si nakawere. Yes Rema Namakula akyali nakawere era mu njogero ennyangu tugamba akyawuta ekyugi akati tombuuza oba dokita yakipreparinga oba dokita yakikolerera gwe just not they are happy in their family ate era abali kukuugi kaabwe akobwa nakawere wabula nti Rema Namakula yamanyiira okunywa Viki terezo olulimi sorry wa mama nsonyiwe batimu Remazi Rema Namakula yamanyiira okukola era mwamulabako nga wiiki emu n'ennaku 3 nga Rema yakava muleba okuzaala baby omutoyo gwalina n'agenda n'aperforminga ku mukolo ogumu dakiika ntono nnyo ataawo ne tuddamu ne tumulaba nga atandise okukakkalabya emirimu gy'abakama be we yabadde n'omukyala Evelyn Namulondo recently wano nimbakolera story era ng'ali wamu ne Fig Famake ngera babadde wamu ng'ekibagasa essinti just
honest babadde ne issues ez'amaanyi nti oba zibetaaga okusolvinga just because nti ekyabagasse gwabadde mulimu FIFA Maker abeera ambassador naye kusaidizayo mu kampani ya Jessa okwesako omukyalo ono Rema Namakula nga naye ambassador mu Jessa Milk oba Jessa company. So I think ndozaawo temufunyeewo kubuzaabuzibwa nti bannyonnyodde bulungi. Katugende butereevu mubaka bwa Rema Namakula obwa Ssekokkulu eno ate bwe mmala okubukuwa then nkujjukize nti katono nnyo nga sinabukuwa. Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu okuva mu Biva Organic and Health Products akugamba gwena asumbuyibwa endwadde yonna atokkiriza bannaye kuyingira mwaka mupya na birwadde byo bikadde. Ebirwadde ebikadde leka tubireke mu mwaka omukadde gubulako nnaku bunaku 21 gubeere nga guwunzikibwa. Kati making sure mu 21 nnaku 11 making sure nti mu nnaku 11 ofunye obujjanjabi mu basawo abatuufu ate obujjanjabi obutagenda kwa birwadde birala mu mwaka ogujja katugambe 2022 ogenda muyingira ngo owonye okuva mu Biva Organic nga Dr. Richard Senjobe omusawo omukugu akutabulidde eddagala oba akuguzizza eddagala ettuufu lyoteekeddwa okumira then akubulire n'endya entuufu gy'oteekeddwa okulya ng'olya ebyo ebintu ebyaffe eby'obutonde emmere gy'ogula mu butale oba gy'ojja mu musiri. Kati awo ogenda okuyingira omwaka omupya wajjanjaba ebirwadde ebikadde ate bakuwa n'amagezi agabutya bw'osobola okumalako omwaka ogwo omulala mulamba nga tozzeemu kulwala nga gwe kennyini gwe wejjanjaba. Abo abakikola si balala babayita ba Biva Organic. Location yaabwe basumbuwa nnyo ne nabagamba okubagondezangamu abasanga access building Lubaga Road. Kati Lubaga Road njikulagirira nnyo bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka Emmengo kati kwata ku luguudo oludde e Kampala oba ddanga adda side z'e Kampala kati bw'ova ku mafuta agasooka then amafuta nga ova ku mafuta agasooka ekizimbe ekyo ekiri awo ku mafuta ekiwanvu so kinyirira bulungi ne terrace bakiyita access building. Kati ku ground floor awe wali Biva Organic era ojja kuba obalaba nga abantu bayonjo nnyo awali smart ekifo tekitiisa maaso so nga ate kizza bujja eri obulamu bwo ovaawo oli kawerete. Mbagaliza omwaka omujja ne Ssekokkulu ey'emirembe mubeere bulungi. I sign out. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Mbagaliza Ssekokkulu ennungi n'omwaka omulungi. It is that time of the year again when we come together to celebrate Christmas with good friends and family. It may not have been the most exciting year, but regardless, we must always be grateful for all our wins. Both of Christmas, Jessa and I would like you to sing along with us some of your best Christmas songs for a chance to win amazing gifts. All you have to do is record yourself singing your favorite Christmas song. Post it using the hashtag JessaCarol and stand a chance to win a surprise gift from Jessa.